mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Feeyi nga bulijjo ntuuse. Leero tugenda kutunuulira ebitundu ku mubiri gw'omukyala ebikyasinze okusikiriza abasajja. Luli eri nasomesaako ku bitundu ebikyasinze okusikiriza abakazi ku mubiri gw'abasajja. Leero tugenda kutunuulira ate ebyo abasajja bye beegomba ku mubiri gw'abakyala. Ekisooka ge maaso go. It's not about nti amaaso go ga kkala ki bbulu bbulaaka simanya biki nedda bati engeri gy'otunula. Bannange waliwo abakazi ng'omukazi akutunuulira n'oyima ng'olaba yenna atunuza mukwano, yenna atunuza kwagala, yenna atunuza bumalirivu. Kati ate obumalirivu bwe mboogerako saagala otunule ng'omujaasi. Waliwo omukazi atunuulira omusajja nga yenna eriiso alikanudde wonna olinga entulo ezikonedde ku kyoto, mukwano omusajja ojja mukanga. Omusajja ne waba abadde alina ekirowoozo ekikugambako nti munnange nkwetaaga, ajja kutya agambe sigenda kwetulisizaako bbo muno mutwalawa, bw'ati akugaane oba bw'ati akugobe, naye ng'ate ekituufu yandibadde akola ki? Yandibadde akwagala. So amaaso g'omukazi kye kimu ku kitundu ku mukyala ekikyasinze okusikiriza abasajja. Entunula eri seductive. Olaba ne bw'oba oli mu kisenge omusajja n'omutunuuliza oluuzi wonna n'ogiramukko. Omusajja yenna ajja kasolo ne keereega ne kayima ng'awulira ayagala kubeera nga saawa eyo akulya buli. Namba 2, feesi yo. Abakyala nga bwe mumanyi nti mufa nnyo ku feesi, naye kituufu feesi yekyasinze sikiriza. Naye omukazi asobola okuba nga mulungi naye entunula yate neemukanga. Kyova olaba entunula gye natandikiddeko oba amaaso g'engeri gy'otunulamu. Naye feesi kye kintu ekikyasinze okuba omusajja. Omusajja nti ayinza okugamba nti owange yadde talina figa kasita alina feesi. Kyova olaba osanga abasajja naye omukazi we wamwagalako ki? Owange talina figa naye kafeesi ke kalabika bulungi nga kituufu. Eno wansi alinganga ekidomola naye ng'anyumira ebifaananyi ng'alina feesi eri photogenic. Ngeno wansi temwetaaga mukuba ebifaananyi mulina kuba bya kitundu. Kati obanje ne kaki ebinnyo by'embwa kale ebyo tebisesa naye kale tugende mu maaso. Namba 3, ekitundu ekirala kyasinze okubeera nga munnange kinyumira abasajja oba kirabikira bulungi abasajja, enviiri zo. Abakyala muyige okwefaako. Gwe n'osiba enviiri emyaka 4, n'osiba enviiri manya njogedde mingi, kale n'osiba enviiri emyezi 4 ne zibeera ku mutwe ne zikula ne zigira zonna n'ezange nno zikaddiye naye kale zange temuzifaako ne zikaddibwa zonna ne zirabika bubi. Enviiri zimazeeyo ekinene nnyo emyezi 3. Mpoziko nga wasiba dread kubanga dread tumunaabamu ate olaba nze ntera kusiba braids kizibu nnyo kyova ne bwe mba nsibye wiigi tesobola kuwangalayo mwezi gumu. Ekinene mwezi gumu oba gumu ne weeks 2 olwo mba ngitutte nnyo kubanga emalako emirembe. Nze nyumirwa nnyo okuyiwa amazzi mu nviiri zange kyekinsibya braids nti nzinaabamu. Kati enviiri ezo omuntu ogirina okuba nga enviiri ozirabirira bulungi ne woba olina nnakyowo tobeera na nnakyo olina ng'ali pafuti ku mutwe wenna biri awo biringa bya mulalu mugenda ne mutandika okusibako ebitambala n'okwambala empale z'abaana bammwe ku mutwe wamma ne gujja bagira kagundi ka nakyoko okasaniramu n'okateekamu akazigo n'okateekamu ka oyiro konna n'okakwata ne kashana n'omusajja n'azitunira ne zimulabikira bulungi. Bw'oba nga tolina busobozi bukola ki? Busobola kubeera ng'ozisiba ensingo. Banange ensingo naddala mu saizi z'ensingo muneeno. Maama nyabo ensingo eyimye abasajja. Ensingo esanyusa omusajja okulabako. Ensingo ereetera omusajja okwegomba. Ng'era y'olinza omwebuuza kitundu ki kati njagala by the way kwambawe homework. Ddayo obuuze bbaawo oba omwagalwawo kitundu ki ky'osinga okwagala ku mubiri gwange. Nkimanyi alinza okuwa ki answer ekiri veege kigamba nti buli kimu ekiri ku mubiri gwe nkyagala. Mugambe era sigambye nti buli kimu tokyagala, buli kimu okyagala naye njagala kumanya ki ky'osinga. Singa ngambye ki ky'oyagala ku mubiri gwange nandi wabadde ompa answer naye ngambye ki ky'osinga. Kitegeeza nti ne woba oyagala olinako ky'osinga okwagala omanye. Naye obuuza bulungi in a good tone ajja kubuulira otegere ki ekisinga okumusanyusa ku mubiri oba mubuuze generally ku mubiri gw'omukazi ki ekisinga okusanyusa. Singa sibadde mukyalawo olalaba nga eyo takuzeemu mubuuze mu sayidi yo. Then ekitundu ekirala emimwa gyo. Abakyala emimwa gino eno tugirabirire. Emimwa girabika bulungi, emimwa gisikiriza omusajja ayagala
ng'ayagala aginuuna agisikeesika agizeeno agizeeri kafeesi ako ate n'engeri feesi yo ng'ovudde ku kyokuba nti no nti nnungi like kale ngifaako expression omuntu bw'akutunuulira feesi ye emusika gy'oli oba ye feesi ekanga omanyi osanga omuwala nga mulungi naye feesi ye ng'ekanga ng'akutunuulira n'obusungu ng'akutunuulira with banaye ng'atiisa nga kyekituufu atiisa okubeera naye nga mulungi muwala mulungi naye maama nentunula etiisa kati ensinga eyo munnange kyekimu ku bintu ebikyasinze okubeera nga birabikira abakyala ekiwato akawato maama omukyala ng'alina akawato abakyala mufe ku biwato byammwe abamu temwefaako bwefi abamu just embeera ebasukkako ebintu ne bibatabukako things get out of hand naye abamu nkimanyi bulungi nti mugaana bugaanyi kwefaako ne weesanga ng'olina omuntu naye ng'ekiwato mukwano kale tuveeyo nga tuveeyo sigenda kwogera ku kiwato kyammwe naye make sure mwefaako mukajjuze ekiwato kitereeze kibeera presentable kikuwa posture kikuwa confidence mu mubiri gwo n'obeera ng'osobola otambula ng'omodola kifeeko tokiraba bulabi kubeeraawo ng'olinga pipa era amaze nenkyogera mu nsonyiwe so ekirala hips kyova olaba abakyala kati ennaku zino ebintu ebiri ku katale hips eziri feeke ezo eza sirikooni obubina obwa sirikooni naye banange obubina mu buveeko bambala obupale bw'obubina obubina mu buveeko oba tolina kabina love your body the way you are appreciate it omusajja alinza okuba nga ye ayagala kabina naye ng'olina looks waliyo yajja okuba nga yayagala face olinza okuba tolina face naye nga waliwo alina ayagala akawato waliwo atalina akawato nga buli omu alina kyaba akwagalako so do not chase this beauty standards ez'obwereere z'otajja kubeera ng'ate osobola kubanga ne bw'onaabikola biba nga si bye bigenda omutuuza era tajja kutuula so our west hips then n'engalo abakyala mubeere n'engalo eziri gento omanyi omusajja wakwata waliwo omusajja yaŋŋamba nti singa nze nsobola okutegeera gentleness y'omukyala oba obwetowaze bw'omukyala nga mukutte mu ngalo ne mubuuza otya nagamba omukazi omwetowaze engalo ze bw'ozikwata mu alina engeri gy'aweweera ate ng'ovudde ne ku kyokuweweera alina engeri gy'abeera nga engalo ze ziri warm ne mubuuza kati ekyo kikuyamba ky'okutegeera obwetowaze bwange kyenva mugamba nti okimanyi nti omuntu asobola okuba nga yetakuluusana naye nga si mwetowaze kyokka nze nembeera nga nkuluusana naye nga ndi mwetowaze kitegeeza engalo zange zijja kaluba nagamba it's not about engalo kaluba it's the soft feeling you get mbu sibinako bukafu yangamba nti omuntu omukwata mu ngalo kiringa ngo omwoyo gwo ogubeera guconnectinga n'ogugwe nagamba kyova olaba omuntu mbu asobola okubba obugagga bw'omuntu oba okubba destiny y'omuntu through just handshake like nakwata mu ngalo bati n'azinyeenya bw'aba akusikamu amaanyi go imbu sigambe nti mugaana okukwata abantu mu ngalo so some people can tell through that kyova olaba engalo zo you have to take care of them ate n'ekirala ng'omukyala yenna engalo tezirina kubeera nga zikalubanga z'abasajja nkimanyi kati twafuuka abasajja abasajja batusuulira abaana ffe tuli eyo wabweru we are hustling like men olaba kati abakazi bavuga trailer ye kiki batakola they are doing all sorts of work bakanika emmotoka bavuga trailer bapoota ku bizimbe so engalo zaffe zirinza okubeera bit rough but you still tekitegeeza nti olw'okuba nkola sisobola kubeera nga nzirabirira nja zirabirira anze agamba ozirabira okulima kwagaana bannange nalimako singa nakubako ekifaananyi ne mulaba engalo zange bwe zaafuuka gundi leka n'okuleka kale eyo tuveeyo tugende atewa tugende munnange ku kirala eddoboozi lyo bannange eddoboozi omuwala ayina eddoboozi erigonjefu eddoboozi lisikiriza abasajja ate liyimya eddoboozi liyimya lisikiriza abasajja liyimya actually bino bye bimu kubiyimya abasajja eddoboozi ekiwato obugalo omusajja mukazi akukwatako obukwasi bwoti n'oyima kale munnange eddoboozi lyo lirina okubeera nga liri calm ng'ate liri very appealing si kubeera ng'oleekaana buleekaanyi
omukazi yenna olaba n'obaalinga batugroominga nga tukola, and I believe everyone who was groomed okujjako nga gwe weekuzizza wekka ebyo baabitugamba oba jjajjaawo oba sengaawo omuntu yenna mpozi nga litakwagala omukazi tayogera bw'atyo omukazi taboggoka omukazi kubanga you are woman they are expecting you to have that tone enzikakkamu etalinga y'abasajja etali yakuwaawaala nnyo so eddoboozi lyo kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo eri omusajja engeri gy'oyogeramu esobola okuleetera omusajja okugwa mu mukwano naawe oba okunyumirwa ensonga zaffe ziri ez'omu buliri ekirala nandigiyise Aura, it's like energy ekwetoolodde. Ngamba nnyo abantu nti mulekerawo cultivating amaanyi amabi. Ocultivating amaanyi amabi kiki? Gwe mu mubiri mu mbeera zo eza bulijjo ojjudde ebintu bya kuvuma bantu, kulippira atakuliiko, kukasinga bantu, kuloga bantu. You're always so bad. Kumanye nti waliwo omuntu ng'aliko amaanyi ago agasikiriza omuntu omulungi gy'ali. Kaganga osikiriza omuntu akala alaba nga energy ye emakinga n'eyiye. So you have to cultivate what we call good energy. N'obeera nga munnange osobola okusikiriza abantu abalungi mu bulamu bwo. Mu bulamu bwo sole. Nesigala nga nze Senga 5256. Mwedala subscribing and liking and commenting. Omukama banjagalira abankuumire tusule bulungi tweraba. Tujja kuddamu ate enkya. Tujja tandikirawo emboozi zaffe. Emboozi z'omukwano. Mubeere bulungi mweraba. Yeah.